oli mwana Dr. Bosa Yesu omusa ogunaziza ebaza omulokozi anyimbe munakange wanazake bibi obugalo mpola wangula n'omusaigo akamanyi wanazake bibi wanazake bibi wangula n'omusaigo Sitani yaswaziwa wanazake bibi bannange nga kitalo nnyo ab'ebitiibwa mwenna amiina amiina kwaya nze yagitandise era nze agigadde mukama waffe yeebazibwe nnyo sebo Uncle Abe Mchebi ab'ebitiibwa mwenna all protocol observed amanya gange nze Wilson Bugembe ndi pastor ate era ndi mudongo all protocol observed nze omu ku bantu abalaba ennyo Uncle Kato ku TV nga atunyuma nnyo naye ekyewuunyisa wadde ndwawo musisinkana namusisinkana ennaku nga 6 emabega twabaddeyo ku mukolo fembi minisita omu yabadde ayanjuza omwana we minisita oba wa finance netudde ebbali netunyumya ne Uncle Kato okumala ndowooza eddakiika nga 3 nze kyesaamu nti yali atusiibula era n'ekifaananyi kinapositinze omusiibula kiri very very recent nenziramu nenzijukira ebigambo byayogedde nange era nembikuuma nnyo ndeeta okusaasira okuva eri ekkanisa yaffe ya Worship House ennaku ezo manyineze Justin Nabbosa yalina ekivulu mu Serena Katonda avayo n'amulangira nnyo nnyo n'amulangirako oluganda nalwo banna n'amulangirako bannange kitalo nnyo kitalo ddala ebigambo ebyange si bingi nnyo ku lunaku olwa Mande ndowooza ebyo gye nasaba essaala kansembyeyo kano wammanga mu Bayibuli mulimu omusajja bamuyita Lazaro yabeeranga mu kitundu kyekimu n'omusajja gwe bayita n'omusajja omugagga ennyo Bayibuli egamba nti bonna ne bafa Dr. Bosa gomamu katono mumirago gwe Bayibuli egamba nti bonna bwe baafa omugagga yali yagaana Katonda n'agenda mu Geyeena omwavu yali yakkiriza Katonda n'agenda mu ggulu Luka 16 olunyiriri lwa 19 amukatose lwandiddewo nno naye natera okumaliriza ewulira ntankaabe omugagga ono bwe yatuuka mu ggulu n'agamba omugagga bwe yatuuka mu Geyeena kuba yali yagaana Katonda yagaana okulokoka bwe yatuukayo n'agamba Ibulayimu nti gamba oyo Lazaro ali mu ggulu ampeerezeyo waakiri olwendo lw'amazzi nyweko Ibulayimu n'amuddamu n'amugamba nti wakati wo naffe waliwo olukonko lunene nnyo n'amugamba kale gezaako bivunula mu Luganda
Seven dogs kept sense of feeling. Nene maso. Nene ko. Nene maso. Omugagga n'agamba omwavu nti kale waakiri addeyo mu nnyumba yange alabule abasigaddeyo kuba mu nnyumba yange ninamu abantu 5 abakyawulirizaako mugambe nti amiina n'endala emu ennimi gamba nti amiina. Era Ibulayimu n'amugamba nti wadde omufu anaazuukira era tebajja mukkiriza kubanga ku nsi waliyo bannabbi bange n'abatume bange. Omugagga n'amugamba nti abo babalabula buli lunaku naye tebawulira. Bannange obutatwala budde bwammwe bungi, mbakubiriza okulokoka, bakubiriza okudda eri Katonda, bakubiriza okwagala Mukama. Olwaleero Anko Kato taliiwo, enkyali bamulala lyali bamulala. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Manyidde ddala nti ebigambo bino tebinyuma, naye Anko Kato asirise Yesu yandiyagadde ndabule abantu be nti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. N'ebigambo ebyo kanisa yaffe tetuli bulungi nnyo naffe tuzimba, naye tujja kwa miliyoni emu okuyambako mu kuzimba. Mukama abawo omukisa eyaliza nnyo okusaba okwadde ssebo.